kale omuzungu omufumu otya musajja wange ana ayagala omuzungu abazungu si dole nti ogenda mu dduuka omugula abantu bagamba nange nfunira si dole nti ogenda mu dduuka olondeyo dole kaddemu omuzungu si dole anti tulina mentality eyo omusanga abantu nfunira gundi no oli musajja genda okubone naawe omuntu gw'oyagala olabe gye kiggukira okitegeera Analuleta nijo motera. When I make it rain later umbrella. We sipping kasese and tonto mera. We eat some coconut drinks with some amorera. Yes. Owedde okukola nazze ntunuulira ebintu bineeno by'obudaddeko batugamba nga abagagga sente zaabwe baziteeka mu chaini mu bikomo mu masaawa omuntu ali eyo yanjayitaze okumanya biki bino by'oyambadde mpeta kikaaki na sente mmeka z'oyambadde ku ngalo mukono sente nyizo obutazoogera naye I can tell you what this represent. Tutandike na kano eno mpeta bagibagiza mu Afghanistan bagikola mu Afghanistan nkadde nnyo waliyo chief yalinga ajambala mu Afghanistan era bakola art wakabi nagisanga mu bintu byaffe byansimbi twagala nnyo traditional things with storization. So this is a very ancient ring kati ya red kubanga buli mwezi omuntu gwazalibwamu guina amaanyi gegamuwa so bozalibwa mu January wana amanya gajjawo otegereje nazalibwa mu January badde tandise butandisi myezi gwazalibwa mu January yes nazalibwa mu January so the stone is a garnet stone ebera ya red. That's what it would be. And it's my favorite color, to be honest. Red. Mpeta. Inajigula mu Dubai eyo mu old market. Sente ngambeka. Asijja kubulira sente sagala kunkubya kiboko. Ate eno just because I love shiny things. I love shiny things. So mjagala nnyo empeta nene ngalo zange nene. Abazannyi ensero bajja kugamba waliwo temwe bampitanga magalo oba kiki balanga bampita hoof kubanga ekigere nayinanga kinene. So I love big fingers, big rings, zilabika bulungi. Ate wabera ng'oli rapper, if I hold the mic like this, I love my rings to show. It's part of the show. It's shining. Yeah, they shine. And this one actually has no meaning. It's just a golden ring. It ain't no meaning. But this is it over it's genuine gold. So carrots are ziwera. Ekitegeeza bye bagamba n'abagagga sente muziteeka mu gold kituufu because kati eno gyo tompita mugagga saagala kunkubya kibooko saagala bya kumpita mugagga nange ndikaana kambaata ate eno ndaba mpologoma kati waliwo ekintu kyenina bakiyita shape shifter nti osobola okukyusa shape osobola okubeera nga olwaliro ndi mpologoma olwanembera nga ndi kinyonyi olwanembera nga ndi babuuni byonna kidipendinga ku kiki kyenjagala okwachivinga olunaku olwo so okubeera nga leero ndi mu mudi yakubeera mpologoma kubeera nga ndi mu mudi yakubeera babuuni era ndi mu mudi yakubeera kinyonyi so depending on what day it is guno omukono gubeera gwakusonga genda maaso so olwaleero ndi mpologoma is royal I'm in my royal zone, I'm in my royal aura. Yeah. Nange chimpa determination nti olwaliro tesobola kuggwa nga byobadde wa settings okukola olwaliro tebinaggwa. Bibira nga ndi ku vacation kusangako kinyonyi. Bobeera oli mu kuyimba. Bibira ndi mu kuyimba usually enkobe. Njagala nnyo enkobe. Ekitegeeza zonna ezo gundi ozirina lingi. Yeah, zonna zirina. Kikutwalira bbanga kyogamba nno ngenda mu katale kunoonya lingi eno yimba nnyamba. Ebintu by'obeera oyagala usually bikusanga. I've never like really gone out into kati ngenze kunoonya. N'oluusi ekintu kigamba tuyiteeko gundo ogenda okulaba ng'osangisanze nga yakabi n'okikula. Kano eno sikosi kategere eno it stands for Africa. Kati nze n'omusajja ndi pan-African nnyo. Era bw'oba owuliriza music wange obulungi ne albamu zange zonna ne themes zonna ze ngenda ngoberera. Enzine enkunde Africa etimbeera ku bwongo embeera mu mutima. N'engeri gye batulabamu mu nsi yonna. Bw'otonsanga mu chains zineno ojja kusanga mu chains nga laki
nga za Africa nga ziri traditional bazikola bakalamojo bazikola Masai bazikola bazande okuva e Congo bazulu okuva mu South Africa abava mu Morocco Batuareg bona wherever Africa is okimanyi mu mutima okimanyi bwagenda mu America nofaananira ddala Abamerika oba be banfaanana America be banfaanana kano kacha akasembayo nga tumalize okuva okundi nerimu obutolobojjo eringango. Yes, katero najugula Zanzibar. I remember I bought it from Zanzibar. Buli emu ojugula munsi ya njawulo. Munsi yayo. Najugula mu Zanzibar from a certain lady. Yali yawo nga alina mixture y'olu China, alina mixture y'olu Warabu, alina mixture y'olu Filika. Nenga yali designer and I really loved it. Because to me it represents relationship yange ne mukyala wange nti buli mu lwa black and olwa white. Wesegera. Oh, tala ne tugenda tuka kati eno ye yange ya marriage empeta. Yeno ya marriage. Yeno ya marriage, yes. Nga ya manyi. Era ya designing abamuyita David Yaman akish. Endala zonna sobola ogenda naye yo tegenda. Yeno ya designing by David Yaman. Mulimu message yayo naye message ye erimu munda. Yange na mukyala wange. Etegeeza ki? Asobola gikubuulira. Yange na muntu wange. Okimanyi bino byokka byambadde kuno ku ngalo. Bigula iyika y'ettaka ewaffe Butangala. Buyika y'ettaka nango litadde. Naye waffe it's culture. Mr. Kachumba, Sawas Nena. Where do you come from? Ndi musajja Muganda. Sikati omusajja Muganda wali badde olina endege. Endege eyo nga bagikolamu gold. Okitegeera ngatambula nayo kyawukana nnyo na bintu bye twayambalanga edda twewunza nnyo ne twewunguutusa tuva ku mulamwa abambe bayambalanga enkomo nga bwagitunulako ajjukira mukyala we kubanga mukyala we yamuwaki akakomaako ab'ennaku zino tebakyagaba anti but there's a purpose to why tukola ebintu ekoleba kati chips ozirya neekera n'ozifulumya si kyekyo naye omuntu bwakuwa ekintu nga present oba naawe neweegulira ekintu kikusigala ku bwongo kikujjukiza by'oteeka okukola buli lwekitulako abantu abamu edda mu traditions ezedda ezo ancient bekubanga tatuuka buli lwatuna tatu yamanya mwana famire yaffe tuli bawoliya tuli bahanta so nekikuwa purpose mu community okiraba kakati ekitegeeza bw'obeera nga buli mpeta ogijje mu nsi yaayo ng'ate of course waliwo n'endala z'oterese wakatambula ensi nga mbeka eza Africa. Ensi za Africa si nyingi naye ndowooza ng'ensi 25 mu Africa naye nga waliwo ezimu ng'ozzeeyo emirundi gambayo nga South Africa eri awo nti oba oyagala media oba oyagala fashion oba oyagala entertainment bakubukinzeyo bashow bakubukibiki ng'ogenza emirundi mingi Tanzania, Kenya, Ethiopia, Tunisia, Morocco, Egypt, all these other countries zonna. You're exposed to at Africa enyuma. Muzonna Africa yesi mu continent zonna nti ekintu kye tulina mu Africa tetukimanyi na kimanya. Omala kutambula n'olaba ebyo byonna n'ogamba ne Africa ngeri special. Ofaananye olina akantu konzijukiza tebateekawo nti Uganda esinga Bulaaya ng'omwana ataddewo mataba. Kyotandise nti Africa ate kati tuweze mu jokes just. Naye ng'ebya ddala Africa esinga continent. Tulina just kutereezaamu buntu butono bwokka naye nga tulina ki ekiremeseza Africa okukoonayo? Tulina beauty abantu ffe nnyini tulina bye twerokingiddemu bye tulina okwerabira okudda ku byaffe. Nze bwe ndaba kubanga bw'otunda essaati ng'okopya ya muzungu oba ng'okopya ya mu China tekiina nnyo byonna biba bifaanagana oba ate tojja namutuukako ate nga neewuwumuddewo ne gwe kola essaati nga ya Mufirika ogiwe print ziri eziva e Karamojja naye kati omuntu omuguza ne print eziva e Karamojja nga bannayuganda bemeka bazimanyi nti osobola okwawula essaati gye bakoze mu Karamojja n'essaati ze baakola mu Arua nti osobola okwawula olubugo lwe bakoze e Butambala n'olubugo lwe bakoze e Kyaggwe tuli awo twemamaaza tuli mu bintu birala kati nedda omusajja no senga vudde mu ngazi kye bayita aganaga I didn't know that kitegeeza okubeera ng'oli aganaga I didn't know that naye kati
nze nali ku internet lumu nendaba omusajja yali Reebok because sneaker ngejije mu lubugo and I was like wow kati ate olubugo olukula ku mutuba olwaffe balukozemu sneaker ya Reebok yiyo sente siwera ngamba yisinga waliyo omuntu entrepreneur we Uganda nga mwana we waffe nga akasente yakakola nga designer nakikola mu lubugo ne kubira solo gitunda sente zibeera zaffe naye kati tukopa ebyabali ne tuwayamba loba na second hand oba biki so sente zino tuzijja ku bantu baffe abandi bitukoledde tubeera nga ate tuziddiza okay twogereko wano along the way omukyalo omuzungu omufumu otya musajja wange anda ayagala omuzungu abazungu si dole nti ogenda mu dduuka omugula abantu bagamba nange nfunira si dole nti ogenda mu dduuka olondeyo dole kaddemu omuzungu si dole anti tulina mentality eyo omusanga abantu nfunira gundi no oli musajja genda okuwane naawe omuntu gw'oyagala olabe gye kiggukira okitegeera nga sirinaamu nti noba nateekamu nakino oba neŋŋamba nti mwe Katonda yagiwandiika olunaku lwe namusanga can tell you this nali ŋŋambye bano bonna bakyali bwe nali ntambula nabo mu van twali tuva nakuba show I think it was from Gulumba I don't know what it was naye twali tukoze tour nga twetoolodde ako konna ne tukakkiriza ne tukomerawo awo Jinja namagambye nti nze sikyadda nga nyo omuwala gwe nali breakings up naye naye mbagamba nze sikyaddamu saagala nakubeera na mu zino permanent relationship kati ngenda kubeera awo just kunyumirwa omuwala naye yakumenya omutima oba gwamumenya time yatuuka nga tetukyali fit ndowooza naye ndoza fault yali yange the problem was me when entertainment there are so many people buli town gyogenda mu somebody beautiful ate nga temptations nti if you're a good looking person you definitely have like the fault was mine actually nene ntuka time nga nange netamiddwa kubeera mu gundi relationship says olunaku lunyini lwe nagamba nti sikyaddamu relationship Katonda lwe yandeetera omuntu wamwakafaananyi so they say make a plan and make God laugh seka Katonda olwakiwulira n'aseka agamba ate script yo genda giwandiika bulala so but waliwo abalowooza mbuno relationships zaffe teziri real naye nze owange mbadde naye kati coming to 11 years naye bangi ababindirabo nga tebalimaze naye simanya mwekyo ekitegeeza obeera 11 years ofuma obasirebu tebuwangala because kamera ebeera nze obwange buwangadde okikoze otya communication is very key kubeera nga mwewuliziganya oli kyayogera naawe kyoyogera mubeera nga temwewa respect kati nze njagala nnyo n'omuntu okubeera nga ali mu koona yange ali motivating and she is very very motivating and ate mugezi nnyo she's like very very bright nja kugamba ogenda kukola ekyo ogenda kikola otya egamba towestinga budde kola bwoti na bwoti genda okulaba nga wandimaze time nene nga mpanvu naye nga ye alabye the simpler way to do it so she's that kind of person tetulina baana myaka 10 Katonda era jatuuka time ye awandiike script atuteerewo abaana kati nekugambye Katonda byonna yakola yakuwandiika script ye naye ng'olina abaana abalala omusajja omuganda tebamubuuza bintu ebyo ogambye omusajja muganda oli wanjokyo oli kasangwawo oli ki oba nina kabala simanyi bulungi back to music ffe bakaswangwawo tebakyogera nakyogera okay Gnl back to music hip hop ate mpulirayo abantu ba commenting ku gundi oli nalaba omuntu nga commenting ku page yange but do you have any children nengamba kati labo ono nzobola n'okugira tamanyi nti nayinza okuba nga akuza bange nga gwazala ye bakoza nga yinza okubeera nga kale kambire kaawo omanyi lwaki at time tuyinza okubuuza ebintu nga bino nti emabegako tubadde tujjukira muganda waffe Mugezi Radio amwena atugamba binsobedde omusajja afe emyaka ng'esatu emabega ne baanina omwana gwe bandeetedde wa myaka 2 tetugamba yiye
ate ne bamuleetera n'omulala nga wa myaka nga 27 ng'okumpi asinga ne radio yafiira omukazi ne bimutabula radio yafaina 3 ne ate bwabeera nga eri 3 asobola kubeera nga azadde ate wa 27 katali ow'emyaka yamuzaala ine emyaka 8 so omukazi ne bimusoobera so kati bwe tubuuza ebintu bino oluusi biyinza osiga omusajja naye yayogera bw'ati oyo omwana nedda ekyo mba muteekawo gundi kati kankubuulire nno there are things people disclose in public or they feel that they are obligated to disclose in public, and then there are things that should stay private. Okay. If I'm a believer in that buli muntu asobola kubeera ne life ye eri public, life eri private. That's nice. Omuntu kya deciding okulaga ku Facebook aba deciding okukulaga. Asobola kubeera na bingi byatakulaga. And mu interview there are some things that are private. Empeta yange njukulaze, but I didn't show you the message in there purposefully because that's private. That's your gate yange na muntu ki na muntu mulala. Yeah. Nga tuze ku music hip hop wafulumiza oluyimba olupya ensi yaffe n'emiriwanda